E5 8RF ngoyagala kumanya bisingawo kubira ku batesitesi ku mukolo guno okuli Senga Hajati kusimye yo mungalo musamba mirundi 3 82 nkaga 8 18 mukaga obojja kubira muchala Vike kusimye yo mungalo 07 mwendanya atano munya abye mu 2 ana mu 2 obajja kubira muchala Enidi kusimye yo mungalo ku 07 8 mirundi 2 7 8 2 mukaga mukaga 3 7 awangale aibene kikalanga ko koketuna olwalero then tusimbule video eyatulese bulungi nnyo nga bwe tuyina okugitambuza bwerina okuba. Alright, njagala mu kusembya abantu bano kandika kodyo njala mu mpitire mpuga de mapuga n'akabinja ke konna akadira za association video tugenda gikwata mpola bulungi nnyo video tugenda gikwata mpola olwaki ngenda kusomesa abantu amwe essomo wowulidde mu violence sagala weewuunye kubanga ebibeeramu naye ng'ekikulu kya byonna njala tutegeere bulungi nnyo buli omu. Okusookera ddala njala tutegeeza mwenda bannayuganda naddala b'enkyukakyuka gye muli. Kino njala kibategeeza mukiwulire bulungi nnyo. Wonna ku kyalo wooli ne mu nsi gy'owangaalira. Suubira nti ogenda funa okutiisibwa okugezesebwa sina kindi okugobwa ku mulimu oba ne business z'okukyankana kasitobanga oyagala okufuna okukyusa obuyinza mu ngeri ey'emirembe mu Uganda. Gavumenti y'omusibira mu website baabulwa Nyandwe n'akabinja ke bali mu mbeera gye tuyita nti etafumbya digobe. Bakeesa lukyanga ku ya mutamivu tebamanya ani kati bali mbweraliikirivu. Essaawa zino bakola buli ekisoboka kyonna okutiisatiisa abantu n'okuwamba n'okukola buli kimu ekisoboka basobole okuteekawo entiisa naye ekyo tegijja kutiisa bantu. Kale gwe muganda ng'enaali njala kutegeeza nti enywera yeerima era nga njala bategeeza nti kyonna ekigenda mu maaso mu Uganda bagezaako kutiisatiisa bantu okuva ku mulamwa. Era buno baka njala buweereza President abakulembeze ba National Platform ba Comrade mu aba Foot Soldier buno baka mbofune bulungi nnyo. Teri buyinza bujja ng'otudde era teri buyinza bujja mu mirembe. Obuyinza bubeeramu okusibwa, okuttibwa, okukolebwa buli kimu ekyetaagisa okukolebwa omuntu. Era ensi okukyuka eri abantu bangi abagirwanirira ne batasobola kutuuka ku majaguza gakwenula kwa nsi eyo. N'olw'ensonga eyo tomanyi oba onootuuka oba naatuuka abalala banaatuuka wabula tulina okulwana mpaka kuwulira bubi. Lwaki mbaga ebigambo bino? Si buli yeetabye mu lutalo okujjako Museveni nti agenda kuba nti amukulembeze oba alina ekifo nno. Ffenna tulwanira ggwanga kubanga litereevu nga lirina emirembe n'amateeka nga gakola. So tebaye akulimbalimba nti olutalo luno terujja kusoboka olutalo lujja lutambuza wabula njala kubategeeza nti ekigendererwa ky'okukwata ba foot soldiers mu ghetto zonna, ekigendererwa ky'okukwata security team ya president yonna mukimanyi bulungi tubagezaako nnyo teekawo kye tuyita panic. Ebintu bino nze mbasomesa. Museveni alina tactics nyingi ne tactic jasinga okukozesa yey'okutiisatiisa n'okuba mwanamu amaanyi. Kati muganda wange mu lutalo ne lubalwa amasasi eri abantu abafa ne bababuuka emirambo ne bagikima oluvannyuma nga olutalo luwedde. Era ye process gye tulimu. Bwe bakwata comrade munno oba foot soldier w'omukulembeze gwe sigala ng'ogenda mu maaso totya kubanga y'embeera gye tuyitamu. Kino Museveni akikola nti bakwata kati bakutte eri mutwe bakwata Smart wa Bobby bakwata General Gaddafi bakyakwata n'abala bangi nnyo. Kino bakikola gwe bakumalemu amaanyi asigadde ntulaba bakutte eri mutwe bakutte General Gaddafi bakutte Kyakireewo bakuttaani kitegeeza batumazeemu amaanyi nno. Akireewo asobola okukwatibwa n'abala bona basobola okukwata bateekebwa mu nkomyo. Struggle tekoma kwabo, struggle esigala etambula. Struggle esigala etambula. Neffe kye tusigala tukola tusigala tuboogerako n'okuba demandinga abate. Nkiddamu tusigala tulemerako era tusigala tuba demandinga abate olw'ensonga ddembe lyabwe ery'obwewange eribaweereza ssemateeka okulwanira eggwanga lyabwe mu ngeri yonna esoboka. Tebabbye muntu, tebasse muntu, tebalina kye bakoze, eryo ddembe lyabwe libakakatako. Kati saagala ofunemu nkenyera olw'okuba bakutte comrade basse comrade. Then bw'obanga oyina akooyo katono nnyo ng'otya bakwata gundi nzize bivuddemu.
muganda wange enywera yerima genda maaso ngokola kyolina okukola buli musirikale alina olunaku lwe lwagenda okuva ku nsi ng'amaze okukola omulimu gwe tebakutiisatiisa obukole bwa Museveni bwakutiisatiisa kyovula nti president yakugamba nti buli muntu fuuka Kyagulanyi olunaku lujja kukyanga embeera egayegaye nga gwe olina okutandisa okutambuza struggle w'olina ogisanga ogitambuze nga buli kintu kyonna kikoze eki nga buli kintu kyonna olaba ng'ekikumazeemu amaanyi kyovula yakwibira akambaga nti situka tutambule wadde embeera eganye situka tutambule kitegeera struggle nani stop sife twagitandika to remind you sife twatandika struggle yatandika nga abazungu balwana n'abaddugavu ne tufuna obwetwaze tutandise struggle kyabadde onoolwali naffe struggle tulina twagijjo gitusanuweeri naffe tulwana nnyo okujjako Museveni naye n'eriyo abalala bajja okuleetingayo struggle mu maaso gye bujjako nga ffe tumaze okuvaawo kitegeeza it's a continuous struggle tulowooza nti struggle egenda kukoma ku nze egenda kukoma ku gwe egenda kukoma ku president no tugenda sigala nga tuzoganya mpaka Uganda ng'efunye emirembe kati saagala ogwemu amaanyi struggle etandika butandisi ate gwobaolira ng'ogitidde weekubekube weekwatekwate tusobole okutambula nga tuli wamu nkikutegeezeza struggle etandika butandisi totya mu bakutte gundi gundi entuuko yalina okubeera nga balina omukwata kyenjagodde okugamba kati video etandisa Mr. President ekibiina kya National Platform ba Foot Soldiers mwenna gye muli njala bategeeza obubaka buno mbuule bulungi nnyo ebiseera ebisinga tera nnyo bagamba nti ebyokwerinda si byebintu ebyangu ebyokusuula obwannaggamba ngoberera nnyo ebyobufuzi bya Amerika Bungereza n'ensi endala era ngoberera nnyo intelligence yaabwe engeri gyekolamu nabagamba nti omusiru yekka yanyoma kye bayita information wabula mu intelligence network mu nsi yonna tebanyoma information era bakugamba mukuŋŋaanye kasasiro yenna owa information mumuleete mu bakafulu bo banoonyemu intelligence gye baagala kati gwe bw'ogamba nti oyagala intelligence ogenda gijja nga tasobola kukuŋŋaanya information yonna omuli enkyamu entuufu gwe n'ogisengejja wano ntegeeze olunaku lwajjo navudde ku live netegeezebwako nti omwami gwe bayita Muhumuza atava ku kitebe awo era agoberera nnyo president era Muhumuza yagoberedde muganda ffe yagoberedde ku comrade waffe komanda Noah Mutwe na mutrackinga era oluvannyuma n'asindika abasajja bamukwata naye nga badde abeera ku kitebe nga bamulaba nga batrackinga monitoringa nga ndika tebafaayo oba mujjukirako kko nabagamba nti lwaki omukulu temumuseetingako n'ayaka kubanga nabagamba amenya mateeka tali mateeka is not a registered soldier talina waawandiikiddwa wadaka nabagambako nti omwami mujje museetinge mumunyige mumukubemu lumu ategere nti baaliko wakyamu buli lwowo omulabewo gap mujjukire tuli mu system sero bihoga educate bihogo bana abantu tebaswala ne bomulaba owulya bamuyita Muhumuza Mr. President owulya gaya bamuyita Muhumuza ali mu system sero bihoga educate bihogo mu process ya intelligence kasita intelligence officer yenna kavaye ebera brown obanga kavaye ezuuliddwa intelligence officer yakyusibwa najjibwawo wabula twabulowinga kava ya Muhumuza n'asigalawo ng'akyasiteekinga okulondola ekitebe ne president kitegeeza nti bano mu system ya sero bihoga educate bihogo tebaswala muyina banogera ddagala lyeriruwa Muhumuza mumanyi gy'asula mumanyi watambulira emmotoka ye mugimanyi olumu musanga ne njagala bwe tutatandike kufuna mutima bogo batukolako ntugufuna mbala tuyinza okuba nga tukootakoota mugaalo mondi bwe tutatandike kufuna mutima nga batukolako effujjo tubakolako effujjo nkula tuyinza okuba tuli mu bintu byakuzannya naye ng'ate tuli bya ddala gwe kyali wange ng'oli eyo gw'osobola okuzannya omuzannyo ogwo ku lulwo ng'omuntu tukusaba naawe oyingire mu kintu kino kyali wange ng'oli nga gw'osobola okuzannya omuzannyo ogwo ku lulwo ng'omuntu naawe tukusaba oyingire mu muzannyo guno abawamba abaana mumanyi bakazi baabwe mumanyi bamama baabwe mumanyi bakitaabwe bo bennyini mubamanyi gye banywera gye basula ate nga jjukira ne basobola bakkiriza kusula na mundu balipootinga ku makya ne bazijja ne bakola emirimu gyabwe ne badde wanga tebalina kintu kye naye omuntu n'akulemadde okugjako olwala wadde okugjako akaviri n'asigala ng'ayina ebbanga lyonna nga nakukyala mumanyi nti wuuyo oyo omu ku bawamba abantu naye nga mugamba mwagala kujjako Museveni kati oba nga tusobola nakugamba nti mugenda ku tracking omuntu
nti asula wali akola mulimu bweguti emisana akola bwati abantu omusana muta kasita munatandika okukola ekintu kyembagambye ababega abakolako obulabe nabo tebagenda kudda mu bamali bajiga ati ensi ez'okuse naye kasita mutandika batuno obutunuzi ye taswala kasita omanya nti ye embega asigala ako trackinga era ajja kumaliriza nga akukutte lwaki ajja kusindikira abantu abalala bakwate nga yesi yabadde kulenga yakutrackinze ngenda basa ku kire national platform mutandika otteekawo abaana wabweru wa gate nga walabira ku muhumuza emigo givuga oyo tagenda kudda ku kitebe webalabira ku muhumuza ng'emigo givuga kubanga awo si kyekifo mwalina okukolera emirimu gye ng'emigo givuga bwe tutatandike kukuba bantu bano oba kubejjako tetugenda kufuna kye twagala awo tuvuddewo amawulire mugalabye ne posti zita mu social media wabula jjube nabadde kulavira bagambye nti omuntu ali emabega okukwatisa abaana baffe bonna bamuyita Mpoga ne Mathias Leaders Association Abedi Bwanika n'akabinja akali Mmengo saako abo mu eastern side of the country Bijirwa Moses yali mu backtracking under the supervision of Proscovia Nareso 2-in-1 kati omulamuzi bwe yaso musange Masaka mwachuira nga akyogera ku social media platform post zifulumye nga zigamba Mpuga confirms Eddie Mutwe has a gun and military attires. Request government to take him to military court. Zamukitegedde bulungi. Gabadde April 28, 2025 mugategedde bulungi nnyo. Kati bwetujja ntubagamba information please mutuwe respect. Ebintu bye ntubagamba bituufu. Njagala soka baza nyira akatambi kano. Kansoke mbaza nyira akatambi kano. Akomula muzinga ayogera ebigambo bino. Mkalas John was beaten on the head, chest, stomach by A2 and Eddie Mutwe, whom he knew as the head of security of Honorable Chakulani Robert Sentamu, and in the scaffold stole Mkalas John's money worth 200,000 shillings. He was later rescued by the security officer of Mathias Mpuga. Sina chengera kwogerako ekinakyo mukitegedde bulungi nnyo sina chengera badda mubagamba ku kintu ekyo then lweke tusimbule video eve woyina okubeerawo kale n'olw'ensonga eyo omulamuzi mu kkooti Masaka n'abasibe n'abalamuzi saako n'abakuuma makomera kitegerekise nti Eddie Mutwe tannabeerako wantu wonna walabikibwako okusinziira ku baamuwambi wabula wenjagala otegere system y'abana basajja Educate Bihogo and Sell Bihogo omwogezi wa police ayogedde bw'ati tutera okuwa advice nti bweba waliwo obutakkaanya ng'obwo musobola okutuukirira police then ne mwogera mu nsonga ezo naye at the moment njagala kubatuusaako amawulire kyekyo kyekiriwo. That is the subsisting position. Waliwo nambuuzizaako nti ebya Eddie Mutwe bituuseewa. Eddie Mutwe nawuliddeko nti yakwatiddwa naye sinaba kufuna briefing yonna okuva mu kitongole kya police empa okuwabulwa ku anyamuyina musango ki aliwa. So sinza kukiwaako statement yonna kasinaba kufuna information eyo. So information sigiina, so sinza kugyogera kuti. Omwogezi wa polisi wakugamba nti Eddie Mutwe tebannamanya bamukutte era temanyi wawaali naye nga bamukwatidde wabaddewo abantu era bamukutte bamututte kitegeeza polisi tekyalina mugaso mu Uganda. Ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiruwa. Ekikulu kyekino ebiseera bisinga bantu mu bannayuganda n'ekintu ekitone kyandibadde kituyamba mu kitundu kya Mulinga Essalambwa eri ensenke. Museveni akola ebintu bino byonna kugezaako kututiisatiisa na kutujja ku mulamwa. Kale kansooke ngende mu kitabo mbawa information dende oluvannyuma ndyoke nzije tugende mu akayivu yange eno wansi.
katusooke wano mu kitabo wano then tulyoke tugende mu akatambi mbutongole katandise okusookera ddala olunaku lwaleero naku z'omwezi ba 28 ziri 28 mwezi ogwokuna omwaka 2025 president y'ekibiina kya National Platform baali bategese okubeerayo okulaunchinga protest vote olwaleero wabula poliisi mu kutiitira okungi n'egamba nti olukuŋŋaana erisazizaamu naye ebiseera ebisinga ekibiina ky'ebyobufuzi bwe bakiba nga kiwandiike nga kiina headquarters zaakyo era nga kirina bwekitutuuza olukuŋŋaana tekyetaaga kusaba poliisi kukola lukuŋŋaana olwo kubanga ekibiina kino kiri registered kiri mu mateeka kyaddembe okuholdinga any meeting without any request for security. Lwaki ate musazaamu olukuŋŋaana olw'ekibiina ekiri registered olukuŋŋaana lwa political party kitegeeza nti automatically mmwe abantu ba poliisi ekintu kyemukola temukimanyi ate temuyiga. Mukalu katuvuddemu ake Kawempe North akomugenzi Honorable Segirinya Muhammad kati nga kawangulwa Honorable Elias Lwimbazi Nalukola temwayigiramu nakati mukyakola ensobi nyingi nnyo. Lwaki ebiseera bisinga mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu watu ndowooza ngo yambekkiriza kati kankunnyonnyole. Protest vote ensi yonna ebadde egiwulira ku social media bwemaze netuuka ku mainstream media NRM yennyini under their mobilization team negenda nekola ekipande ku NRM secretariat negamba seno ku protest vote bwe kyavudde ku NRM secretariat ne kijja ku website ne social media platform za polisi ya Uganda nga bagamba bayimiriza olukuŋŋaana olubadde lugonda okulaunchinga protest vote. Kati nze mbuuza mu system wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngo yambekkiriza mmwe basajja mmwe ba Sero Bihogo and Educate Bihogo mmwe temulaba nti ne press conference yaffe ebadde less variable than what you've done to promote protest vote indirectly without knowing that you have promoted it. Police, mwete mulabanga mutuyambe buyambi okuddira protest vote mugiteeka ku website za mwe zonna ku X, ku Facebook, ku TikTok, ku Gola Moses wona ne bali tendatuuka nga mugitaddeyo free of charge. Ngati press conference just abantu bali mu press conference national platform atenga kibabadde gagenda okola naffe kitukola ku social media kati mwe kenyini police mu promoting the protest vote whereby buli security organ mu Uganda buli wa prison or military or SFC no wa UPDF amanche bayita protest vote. Do you copy that? Mbabuza nimwe mwasomera wa buli wa police buli wa military buli wa UPDF buli wa SFC aba prison na buli omukati mu nsi yonna bategedde ekintu kibayita protest vote. In fact ne international police je tuita Interpol olwalwe confirms nti mu Uganda wali ekintu kibayita protest vote nga mutegedde nti mujimiriza muwandiise ekibo mukite kati mbaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owezeka ngo yambekkiriza kati press conference yafe mugisazizaamu mwate ne mukola 5 times 5 yo kyebadde ino okukola kati ani abazanyidde ani omuzannyo why ani abazanyidde nnyo ani abazanyidde muno omuzannyo tubadde ku social media nga twogera ensonga zino tugaba kulembeze mu muwandike protest vote mu kube posters mu kole biki twade tuliawo nga NRM yennyini ku secretariat mbuseno tu protest vote tusirika tuga tuba tuli amawulire abokedde New Vision Ready Pepani bakuba protest vote tuga tusirika tubadde tuliawo nga basajja ba NRM bakuba protest vote katuba tuliawo nga polisi yennyini egamba nti bayimiriza olukuŋŋaana protest vote kati ani abeera promotinze ekintu kino indirectly nga tategeera nti akipromotinze wenkugambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ngo oyambe muyambekkiriza mwebale nyo basibo ne banyaba abapoliisi omulimu gwe mutukoledde ogw'ettendo kuba kati poliisi yonna emanyi abamilitale bamanyi
aba UPDF bamanyi aba SFC bamanyi Interpol bamanyi ensi yo netegere kigaye baita protestive vote nga tetusasudde wadde coin eji kitegeeza bantu mmwe simaje mwasomera public relations na buli kimuga musoma mwe bali nyoba bali ledo tukolera omulimu ogwo temujjango okufolo tuba tukola ensonga sero bihogo and educate bihogo ye system gye mulimu okutegeera ko matoka kana nteze mutunda obazi muzibajja mu center okubasomesa mwe bali nyoba bali ledala kati utuvuddewo katugende mu maaso. Kansubira Mr. President atuuse n'abakulembeze bonna ka video mutongole katwatandise. President bwe yavayo n'ategeeza nti tugenda kukola eggaali buli muntu akola eggaali ku kyalo ku muluka akugombola ku district international level ne ku national level. Ekintu kino kyatisa nnyo mukulu Nyambe Yosoferi ne mutabani we saako n'akapinja kaabwe era bali mu kutya. Kati bagenze bakola enkola eno empya gye bagenda okukola. Ladies and gentlemen, Yose mu security briefing eyali gye batuuzizza bonga bo abaaka bano mu system ya sero bihoga ne educate bihogo. Bagambye nti bakkiriziganyizza bagenda creating kye tuyita military detaches at the sub-county level. Mutabani wa Museveni ne Museveni kennyini bakkiriziganyizza nti okulwanagana n'eggaali za Kyagulanyi ne protestive vote bagenda kukuliyetinga detach oba obinja bw'amagye nga bagenda teeka enkambi ku buli gombola yonna esangibwa mu Buganda. Bakkiriziganyizza nti bagenda kuliyetinga oba bagenda tandikawo detach z'amagye ku buli gombola esangibwa mu Buganda. Bagenda teekawo enkambi y'amagye nga mulimu abambala engoye za bulijjo saako neki ne uniform basobole okulwanyisa eggaali ne protest vote ya national platform. Kati wenkugambira nti waddiza omulalo mu kyama nga ategeera abuze. Boddira amagye n'ogajja mu permanent location mu barracks zimanyikiddwa n'otandika ogajja ku district n'ogaleta ku sub county level ng'okulyetinze detach. Kitegeeza that's the cowardness of higher level gye mutuuseeko nga temumanyi nti era still wandikola ekintu okulumya munoozika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Boddira amagye n'ogajja mu nkambi n'ogateeka ku sub county level kiba kitegeeza nti owadde chance by indigenous oba locals okutandika okumingolinga n'abasirikale ng'ate balina ekizibu kyekyo kuba n'abasirikale balina ebizibu bingi nnyo ebisinga n'abantu ba bulijjo. Kitegeeza muyidde era we tubaagala mutuuseewo. Bakomredi mwenna mutegeere nti amagye bagenda tandika okuteeka ze tuyita detaches ku magombola era temutandika okulanga amagye gatandise okutaaya mu bantu mu Buganda wonna kubanga batya ekigenda okuddako. Ekyo mutegedde bulungi nnyo. Mu security briefing gye bagambye mu security meeting gye babaddemu olwa bagambye nti bagenda tandika okutrackinga n'okukwata ba key figures key figures ba foot soldiers ne ba ghetto leaders mu region za Uganda zonna ne okusingira ddala mu Buganda basobole okucontrollinga violence in a case bamaze okubba akalulu nga tulangiridde nti kati abantu batandika okwekalakaasa. Ndowooza abantu b'ebisoga mu Buganda ne mu ghetto ezisinga obungi mubadde muwulirayo ongoing arrests z'aba comrade ba foot soldier bonna mu Busoga badde bakikola mu Buganda naddala mu Kampala, Mukono, Entebbe, Wakiso, Masaka, mbadde mukiraba kiro ebadde just olweba kyagulumizo kikola nga kibadde kigenda mu maaso. Drone zitambula kati ziwamba buli muntu gwe zisanze oba wagira enkyuka kikasita bakola nga wakati emyaka 16-18 bakulyawo over kino kigenda mu maaso lw'ensonga nti batidde tebamanyi kiddako. Kati mutegedde bulungi lwaki abasajja bano bakola ekintu kino. Wabula mu nkola gye tuyita eya protestive vote nyongera okutegeeza ekigambo protestive vote bakomrade njala mu kisome bulungi mukyetegereze mugendo kinnyonnyola abantu nga mukimanyi bulungi nnyo. Protestive vote erimu ebika bingi nnyo era buli muntu waddemba okukozesa ekika kya protestive vote kyayagala okinnyonnyola abatuuze. Naye gwoba olina ideology eyo ku protestive vote ate togikaka ku banno buli omu alina ideology ye.
nenga ideology yaffe ne target yaffe yakujjako Museveni na kujjayo obuyinza bwaffe bwe tuba tuwangudde. Obuyinza buno butandika protest vote etandikirawa. Electoral Commission ekimanyi bulungi nnyo nti protest vote ekigambo kiri mu mateeka under the Constitution of Uganda nti you have to protect your votes and your results or your victory. Whereby bwenonda ku polling station eyaserwanga A to Z wenondera ne balangirira nti obululu obwaleeteddwa buli bwe buti, obukubiddwa buli bwe buti, obufudde buli bwe buti nti ye. Ne bagamba nti nga nawe mukimanyi nti wantu wano teeka tulina okuwangula nga neera alemu teyazze kulonda n'abeeramu tebazze. Ne balangiriramu nti NRM yewangudde ng'ate mu maifu mwawangudde. Wemutandikira okwekalakaasa okubanja obuwagizi bwaffe. Tolinda weekampala kye tuyita protest vote. Teweetaaga kwebuuza ku muntu yenna wetutandikira. Kitegeeza nti oba obanja victory yo. You protest. Kitegeeza nti buyinza bwo bw'olina okukozesa kukola ki? Okubanja obuwagizi bwo n'okwetoola Uganda yonna. Protest vote musobola okugamba nti olwaleero tugenda kulonda nti ye. Tugenda kuuma akalulu kaffe nga ne bwoba oleesa emigo n'emmamba tetuva wano mpaka nkamaze okulangirwa ntukawerekera mpaka ku district nga tulina results zonna eziraga nti district oba constituency tugiwangudde. Singa ku constituency level balangirira ebintu bivudde mu kulonda nga sibyo mulina mwenna nga mukkiriziganyiza. You have to protest nga mulaga results entuufu. Ekyokulabirako General Secretary n'abakulembeze bonna bwe baali mu kulonda okwali mu Kawempe North nga bali ku Tale Center. Ekintu kye baakolanga ekyo okuwakanya results ezaali zisumbwa nga nfu. It is part of protest vote. It is part of protest vote. Nti omusajja agati wafunye obulu 10 nga gwe wali wafunye obulu 12 lwaki akugamba 10 ngo goine 12 ku results wajja ku polling center. Kitegeeza you have to protest from there. Ekito ekitandikirawo 2026. Ekyo nakyo mukitegedde kati awo tuvuddewo. Kati ndowooza katusooke tugendeko wano. Waliwo abantu bangi bambuuza taamu zino nkozesa nzijjawa. Taamu zino nga zirumanya abasajja. Ffe tukimanyi bulungi mu lutalo lw'ebigambo. Buli kigambo ky'oba ogenda okukosa kiba kirina kye kitegeeza ate kirina bwe kigenda okunyiiza ate nga twagala tubanyiize tutya. Bwe nkugamba nti cow mentality mba nkutegeezezza nti abantu benjogera ku balina endowooza ya nte ate believe me or not ngira balowooza ng'ente. Bwe nkugamba nti system sero bihoga ndi educate bihogo. Bihogo yente emyufu bihogo yente emyufu mayemba amawanvu ng'eyagaliwa nnyo abasajja abo bennyini ba Kabano group yente gye basinga okwagala their beloved cow called bihogo. Kati omuntu bwa falling in love n'ekintu kyalunanga kiki batuuka ekisera ne bafaanagana. Wava ekigambo ki nti oyo watuuka okutunda ente ye eyo bihoga agitunda ajagala nnyo aweerera omwana we. Neno omwana nyine okuba nti abadde akuze n'ente ezo alina endowooza ng'ey'ente ezo. Kati sente ze bajje mu kutunda ente no bihogo aweerera omwana olinga naye alimu embeera za bihogo we wava ettaamu eyo. Sero bihogo and educate bihogo. Abantu bano batunda ente ne baziweereramu abaana babalowooza ng'ente ezo we wava ttaamu ezo. Kati waliwo tutandisa akatambi akatuufu. Mubadde muludde okulaba omusajja gwe bayita Sam Kuteesa. Sam Kuteesa bwe yabadde jo erw'emiyaga yalabiseeko naye kansoke mbaddizeeyo akantu kamu. Bakomredi mwenna mbeegayirire ba bloggers aba National Platform na People Power. Please ekintu kyonna ekirimu National Labourers Movement simanyi balwanyi bakoze batya tokipostinga tokisharinga. Lwaki oba obayambako okutambuza diversion zaabwe. Kyolina okwogerako oba okupostinga nga bayise watu nga tewali watu banga abantu babazize nenga bali mu meeting za bategeeza simanyi balwanye. Please don't dare bali babagala tubatambuza information yaabwe kyetajja kumaliriza.
kati njagala mumpulirize bulungi wakansi Sam Kuteesa atuuse. Sam Kuteesa abadde mulwadde nnyo kuba baamuwa obutwa n'ebirala. Wabula yagambye nti abadde Germany nga bamujjanja okumala emyezi 6 era Mukama n'amuyamba n'assuuka bulungi nnyo. Naye nze mbuuza mukulu Sam Kuteesa, Germany gy'ogenze bakujjanjaba noona ne weebaza Mukama Katonda, baade bakujjanjabira mu Ekereziya Katolika, baade bakujjanjabira mu chaachi y'abalokole, baade bakujjanjabira mu muzikiti, baade bakujjanjabira wa? Kubanga bw'ogamba nti wagende Germany bakujjanja emyezi 6 Katonda n'akuyamba noona, naye mu kuwona gwe n'osalawo Mukama muzimbire chaachi mu Uganda. Naye nkubuuza nti bwagende Germany n'osanga Katonda n'akuwonya nga bakujjanjabira mu chaachi, bali ndoza bakujjanjabira mu ddwaliro, naye nga ate mu Uganda temuli malwaliro sete muzibbye. Era ne wagenza okuva Germany okudda Uganda okuzimba chaachi, wazimba chaachi olwo musire mu kawumbi kamu n'ekitundu. Singa sente ezo ziwajjanjabisaamu Germany ne chaachi gye wazimbye wagikozeemu eddwaliro nga lisobola okuyamba balwadde ba kansa, nga naawe ne bwoba ofunyemu enkenyera baddamu ne bakanikira mu ddwaliro eryo, golowooza ani abaasinga? Ye system gye baga nti sero bihogo and educate bihogo. Wulira, njagala ulya bulungi nnyo. Njagala ulya statement gyakoze nti yali Germany bamujjanjaba, naye Germany bamujjanjabira mu Ekereziya, bamujjanjabira mu kanisa, bamujjanjabira mu muzikiti, bamujjanjabira mu ddwaliro. Lwaki bwaga nti Katonda yamuwonyezza ate yazimbye chaachi? Nga wazimbye chaachi mu constituency temuli ddwaliro. Wulira bulungi nnyo. In November of 2022, I was diagnosed with cancer of the throat, and I underwent chemo and physiotherapy, chemo and radiotherapy, and I stayed in Germany for 6 months, and I recovered. When I got out of that nasty experience, I promised God and myself that I will build my church. Ekisookera ddala, Katonda tayagala ssente nzibe, ate Katonda kyasinga okutegeera. Omuntu yenna azimba essabiro ba kkanisa akwagala nnyo lw'ensonga alina okukutta akutwale, kyokola tokimanye. Lwaki? Si buli azimba ekkanisa togenda kuwangaala lubeerera ojja kufa. Kati omukulu ono mu constituency mwali mwennyini temuli malwaliro, naye nga yeno chaachi gye yazimbye v'omwange gali kwoleka. Ogiraba? Yazimbye chaachi gali kwoleka. Yoseri gye yagenze n'amuyambako okuggulawo. Eyo. Ogiraba? Neno kanji kuzanyire wano gino. Neno bo bazimba muzimbi chaachi kati. Naye kati weebuuze, omanyi bano abantu embaga ebigambo banyiiga naye nga ate byembaga ebyo bituufu. Gwe otandika otya ogamba nti ogenze Germany okukujjanjaba, naye mu kujjanjaba Katonda n'akuwonya, naye gwe mu kifo ky'okuva Germany ne ideology y'eddwaliro, state of art, equipments, services eziriyo, n'otafunamu kirowoozo kigamba nti kangende ewaffe njogere ne babbi bannange tuzimbe eddwaliro eryenkanankana eddwaliro lyembaddemu Germany. Bwe kugamba nti system sero bihogo educate bihogo yetawanya abantu bano, oyinza okulooza nti kyenjagala kikyamu. Deputy Speaker Master Yebwa mu constituency mwazaalibwa ne munne constituency y'Emitooma gyazaalibwa saako ne mu MP Juliet Kashasha Agasha ab'Emitooma. Teri wadde eddwaliro erya Health Center 5 n'amasomero gonna mafu
wabula ne deputy speaker Thomas Tayebwa yazimbye Kereziya nga nayo teina njawulo na Samu Kutesa gye yazimbye. Era Thomas Tayebwa yagenze e Roma okusabira papa, mukusabira papa kumuziika. Naye nga balesa abantu emulago bafa tebalina ddagala lya kansa, ekyuma kyafa, kyaki yino nakano kankabazanyire mu kawulire. Mbeze bantu bo muri Mutomba district kutwenga tutambura mbichwe kapitali mwenda bimwe tubanzo murinda no tukureba kutera mutoki kurobuhereza ubwo abantu bene batunga ebi nebinte bimwe ebishangire igicyaki byo mu rubitere ko Ruhindanos constituency kandi yombekirwe umwebembezi witwa Ruhindanos kandi kutubuza kujibarira ebanerenzi ya billion bernechweka kandi wareba isomero nk'yo mu ndera ndumuno ngana basakorebe kizimbe enzora ke kugwa abana basohora hero baza hansi yo go muyendo no gureba abana beji ba rwebitunda church school njecho no kireba ne kingu kisomero kikwatirine ne kerasi ikine kisesero cy'abana njano asakwa no kireba icyo kinabyo doyi no muryango gumwe no gereye abana na gumwe gwabatica hate kikuretera abana bayiyambera heru bwanyume kugira ngo abana esaza sahina ne dakika 30 kandi abana barenga 30 kandi buri mwana nana yitaga edakikemwe mutoyi no kweyongera higuru cyo kikuretera kugira ngo abana barenga 30 kandi break ne dakika 30 njano rabana nibiyambera heru ahabo kuba tayeti ninche te kugireta te kubamara umuryango gumwe tukubasa kumaraki kumara abana bakurengo murigana kandi babeji bagambire bati isomero ryanyu niriha kansara wogo mwanya bamwetoha mwe no mugambira ki Mshalonga twasagera isomero tutagarira MP wabakazi wa district stage bamwetoha agasha Juliet mbwenu ogo mucyara kazaga Juliet no ndabakorera ki atero mwa MP atwase omukombeke isomero kandi abashemesa nembezi bishomereri bagambire ebi amazina y'abanye katika ayinemba wasoro olabya abana oyo Tayebwa ne munne MP w'ekitundu ekyo bazimba church almost ya buwumbi obu bubiri wabule essomero eriri mu kitundu kyekimu lya budongo toyi bayinemu ekinabiro kya bisanja abana bayine dakika 3 eza break buli mwana kimutwalira dakika limwe mu kuyambya mu toyi eyo naye tebalina kiriwo nenga bazimbye church ya buwumbi obu bubiri kankabadiremo kategere bulungi ya kategera wadde kali mu lunyankole mu jakategera mbeze bantu bo muri Mutomba district kutwenga tutambura Thomas Tayebwa va deputy speaker tubanzo murinda no tukureba kutera mutoki kurobuhereza ubwo abantu bene batunga ebi nebinte bimwe ebitushangire igicyaki byo mu rubitere ko Ruhindanos constituency kandi yombekirwe umwebembezi witwa Ruhindanos kandi kutubuza kujibarira ebanerenzi ya billion bernechweka kandi wareba isomero nk'yo mu ndera ndumuno ngana basakorebe kizimbe enzora ke kugwa abana basohora hero baza hansi yo go muyendo no gureba abana beji ba rwebitunda church school njecho no kireba ne kingu kisomero kikwatirine ne kerasi ikine kisesero cy'abana njano asakwa no kireba bine toyi no muryango gumwe no gereye abana na gumwe gwabatica hate kikuretera abana bayiyambera heru bwanyume kugira ngo abana esaza sahina ne dakika 30 kandi abana barenga 30 kandi buri mwana nana yitaga edakikemwe mutoyi no kweyongera higuru cyo kikuretera kugira ngo abana barenga 30 kandi break ne dakika 30 njano rabana nibiyambera heru ahabo kuba tayeti ninche te kugireta te kubamara umuryango gumwe tukubasa kumaraki kumara abana bakurengo murigana kandi babeji alright yeyembera bannaffe ye bayita mu bitundu ebyamaserengeta mu nkole eyo kati wobuliza Samu Kuteesa ne bannamwe abagenda okubajja malwaliro g'abazungu temwina kye musobola kuyigayo
kukireta mu Uganda bannayuganda bonna babenefitengemu kyekizibu. Wano omusajja gundi ani omusajja deputy second prime minister ono eyavaako bamuleeta wano Butuluki okumujjanjaba emyezi bajjalinga 3 eddwaliro bamuleetamu nga lirimu ebitanda almost 108 naye ng'eddwaliro eryo sente zaalizimba mu Uganda lisobola okuzimbawo amadwaliro 2 ku sente zebakazimba ku ddwaliro eriwo n'amala zebabbye. Kati bantu betudiringa nabo mutegeere ligimu tetwagala. Enjagadde kuyita obuyisi ntegeeza abantu abo. Kati which ewedde neno yonna nategeeza ekitebe kyaffe n'akakiiko akalonzi akagenda akakiiko by'okulonda akagenda okugaba kaadi. Bannange nabategeeza state tusindisemu abantu bangi nnyo abazze ku last moment nga bambega bazze tubega bubezi. Eri abasajja ba NRM abazze tubeera mu bangi nnyo naye nga bonna basajja babasindise ku mulimu. Waliwo omwami ono kansubye nti mwena bakomere mumanyi bulungi nnyo bamuyita Derek Gashumba. Ono state operative si waffe. Oyo Derek Gashumba state operative si waffe. Wabula bajje ne ovlo zaabwe ne batulaga nti batwagala nnyo ku ddakiika esembayo. Bano abantu bakwatisa abaana baffe bibatambuza obutwa. Bano bakwatisa abaana baffe batambuza n'obutwa. Omulaba bulungi nnyo ne bali muffe kati saa zino bazze wuuyo alina abasirikale n'essaawa zino yazze yambadde ovulo. Bano ekika kino babasindise bangi naye muganya okutegeera abantu bano muganya otegeera abantu bano bangi abatuzeemu. Bano bangi abatuzeemu bangi nnyo abatuzeemu ne muganya otegeera abantu bano kiki bali. Ekikulu nti fogwaffe tugukoze. Bw'omutamufudde mu munaamanya fogwaffe tugukoze. Ogw'okulabisa zonna enkwezenge baba tusindisemu abantu bangi nnyo ab'ekika kino nga mulowooza nti baffe bano si baffe. Oyo mumutegedde kamulekaawo. Kamulekaawo ndowooza oyo kamulekaawo. Okay. Oyo mutegedde. Kati katugendeko eno wansi mutegeere bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula. Kansubire nti mutabani wa Bidandi, no si mutabani wa Bidandi, sali bebe kulu atuuse ne bamasheki batuuse mbawobaka bwabwe awulira nga oyina obusungu sooka ove ku vidiyo eno. Njagala buli muntu yenna aba comment section aba sharing aba postinga tutandika okukola system gye tuyita referring against blackmail and propaganda aba NRM ngo bakozesa against our president national platform kubanga information kweri ku Google etya. Mukulu Moses Sai Ekebebe Call je bale kose bakansubira nti oli bulungi naffe tuli bulungi gye tuli eno mu national platform ne mu people power nandi suubidde nti nawe mu NRM oli bulungi era ebintu bitambula bulungi. Munkola eya Seruganda nga si ya futibizi. Ebizibu bye mulina aba NRM bingi nnyo. Era mu mulimu gwa gwandibadde gwa kwogera birungi mukoledde bannayuganda so si kuwalampa ate abo abawakanya bimukoze. No, oyina kusomesa bigambo bya NRM byekoze si kusomesa nakuvula nakuvuma. Era ndi wano bategeeza teri mwana wa nkyukakyuka akwata simye n'azuuka buzuukusi from nowhere n'avuma omuntu oba n'akuwalampa tekiriyo.
abaana ba National Platform People Power agenda okukolera video oba okulumba ng'omaze kulumba National Platform okulumba president eyo nkole ya fefe tetuli balalonga mu from nowhere noja n'olumba Nuupu oba n'olumba president tugezaako nnyo okwewala okulumba abantu abatatulumbye yenkole yaffe. President bwe yavuddeyo n'ayogera ekigambo nabagambye buli muntu agenda okuvaayo okwogera okulumba president n'okulumba National Platform ajja kuba ng'ekigambo kye baabyogedde kiba kyogedde ku ye yennyini ng'omuntu nga kimutuuseeko. Nakugamba nti omuntu bw'asindika obubaka gwe n'owulira nga bwogedde ku ggwe oli waddembe okuva ba tebwogedde ku ggwe kitegeeza sirika. Mukulu Moses Sali Ekebebeko kitaawo yali wa UPC yatulugunya Abaganda netta Abaganda bangi nnyo record weeri. Kitaawo wa NRM nawe wali wa NRM essa Abaganda bangi nnyo era it's on record tovangayo kwogera ku bigambo ebyo. Mukulu bakubako amasasi ne bakujjanjabirako ensambya ndowooza ne bakulifaalingako n'ebweru era toyiganga ekyo si ekikulu kyekiwa. Bw'ogamba nti olina amagezi naye ng'ate tosobola kwawula ebintu bibiri oba oliko ekizibu kitya. President waffe yagambye nti omuntu ali mu Buganda ng'okyawagira Museveni oba NRM obeera musiru nnyo oba tolina magezi. Omuntu ekigambo omuntu kitegeeza omuntu omuntu ng'oli mu Buganda oba omuntu ng'oli Muganda yawula omuntu nga oli mu Buganda oba ng'omuntu oli Muganda ng'okyagira Museveni kitegeeza omuntu omu. Mu Luzungu bakiyita single. Pululo wogambira abantu. President byadde akola statement yakozesezza ennyukuta ennyonnyola omuntu omuganda teyagambye Abaganda kitegeeza Abaganda bonna yakozesezza omuganda omu ng'ategeeza omu. Kati gwe kyasoose okulema n'abaana bonna okusooka okutegeeza abantu yabadde ategeeza Baganda bonna oba yabadde ategeeza ba individual ng'akozesa ennyukuta omu bwe nkozesa omu ntegeeza omuntu omu individual bw'agamba abba kitegeeza ategeeza Abaganda bonna. Kino jala kigendere ba criticizers mwenna ba propagandist ba NRM waliwo enjawulo wakati wa omu n'abba. Bw'agamba ebbi ategeeza Abaganda bonna. Bw'agamba OM ategeeza omuganda singular omuntu omu. Bw'akozesa oba Abaganda aba ategeeza plural Abaganda bonna. President yakozesa ekigambo ategeeza omuntu omu. Yagambye bw'osanga omuganda mu Buganda ng'akyawagira Museveni kitegeeza yasingolizinze. Teyakozesezza plural nti ategeeza Baganda. Kati mwaba NRM nga temumaze kozesa wongo wa propagandist mwasituse ne mutaminga video nti president yategeeza Baganda bonna no ekintu kyabadde muganda omu singular. Teyagambye plural nti Abaganda no. Kati njagala nzanye ka video kano mukategere bulungi nnyo. Nammwe kennyini abadde basofuna makulu ga katambi kano mutegeera abantu bano bakawotatakinge nga mbategeeza enjawulo y'ennyukuta ezo buli wa NRM aveeyo okwogera ng'ategeera wakati wa o ne abba ne omu. Ennyukuta ezo zaawukana mu ntegeeza y'abantu mu gurupu z'abantu. Tuliwaga nti ategeeza omuntu omu bw'ategeeza abba ategeeza abantu bangi nnyo. Njagala okwate akatambi kano kawulize bulungi nnyo naawe olyoka otandika oba counter-attacking ku bye boogera wulira. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri erina
oba mubi nnyo. Obadde w'ebbanga ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe, abo be mulaba beekuluwaisa ne Museveni b'enkwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'akufugaza nnyoko n'ekitaawo, omuntu bw'ajja n'akolako ebikolobero ate ne okulubisa naye obeera waki? Ng'atandika owudde kyeggambye ennyukuta ezo omu. Bulira omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri, erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Yagambye omuntu kitegeeza badde ayogera sinjula. Bw'agamba ategeeza pululo. Era bw'agamba nti musiru nnyo era yasingulayizinze omuntu oyo omu. So si bonna. Kati mukulu Bebe Cool enale propaganda listi mwenna muwuliranga nnyo ne mwawula ebigambo ebiba abantu abangi n'ekigambo ky'omuntu omu. Era bwe yabadde asindika obubaka buno nabagambiddewo nti buli anaavayo okwogera ng'alumba pulezidenti kitegeeza yabadde agamba ggwe, kuba singa batagamba ggwe si gwayogerera Abaganda, ate era pulezidenti ayogera ku Baganda bonna, yayogedde ku o. Kankabaddiremu wale wali okulana okukomba essowaani. Wulira omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri, erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Obadde w'ebbanga ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe, abo be mulaba beekuluwaisa ne Museveni b'enkwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'akufugaza nnyoko n'ekitaawo, omuntu bw'ajja n'akolako ebikolobero ate ne okulubisa naye obeera waki? Alright. Kati bwe tuva ng'omaze okuwulira enjawulo y'ennyukuta etegeeza omuntu n'abantu, pulezidenti yabadde ategeeza omuntu ssekinnoomu era talina linnya lya muntu liyamenye. Talina linnya lya muntu liyamenye, yagambye omuntu. Kati kankutwale ku Yoseeri Tibahabulwa ng'ayogera ageneralizinga. Talking of Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. Fe nga Baganda, he generalized all Baganda. Fe nga Baganda, he generalized all Baganda. Bebe Cool, na Baganda abali mu NRM. At one time, did you came out to condemn the heretic speech which Museveni aired out some years back against Baganda? Gwenga gwe chitawo nyoko Baganda bo neba NRM propaganda listimu nabe ita Baganda mwavayo condemning statement ya Museveni gyavaje yayogera. Museveni ya generalizing ya chikola yakozesa plural letters obe nyukuta ezogera ku bantu Abaganda bonna, so teyayogera kunti ku Muganda omu. Naawe yakutwalira mu Bebe Cool bwobanga oli Muganda nkiddamu, naawe yakutwalira mu Bebe Cool bwobanga oli Muganda yakutwalira mu nkiddemu owulire. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies, as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you will also get it. This is not the first time. We have had this before. We have had this before. Because we had groups. Otherwise, why did Uganda have problems?
Bantus against Nilotics, Nilotics against Bantu. These were the rubbish of 1966. That there is a conflict between Bantu and Nilotics and Mutesa, Ivinjira, the other group, for the Bantus against Obote, for the Nilotics. Sagala tuddeyo nyeyo. Njagadde nzire munzanyo obutambi buno bubiri. Nsomesa abasajja ba NRM ne Bebe Cool. Wakati w'ennyukuta etegeeza omuntu omu n'ennyukuta etegeeza abantu abangi. President byadde akola okwogerako yayogekozesezza ennyukuta etegeeza omuntu omu. Museveni bwe yayogera yategeeza yakozesa ennyukuta etegeeza abantu abangi Abaganda bonna. Ye president yakozesa ennyukuta etegeeza Omuganda yekka oyo ow'enkwe so si Abaganda. Kankuddemu okategeere bulungi nnyo. Omuntu mu Buganda muno nga kyawagira Museveni oyo ebintu bibiri erina musiru nnyo oba mubi nnyo. Obadde ebbanga ddene nga bakuvuma enku wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe abo be mulaba beekulu wa Issa ne Museveni beebe enkwe. Kubanga omuntu bw'akyanafufukaza nnyoko n'ekitaawo omuntu bw'akyanakolako ebikolobero ate ne okulwesa naye obeera waki? Bomala okuwulira oyo kati wulira ono statement ye. Talking from Baganda. You know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? Kyenjagadde nseetegeere kati omukulu ono byavuddeyo okwogera ayogedde ebigambo bingi nnyo n'agamba nti wulira njagala osokola ebigambo bino omwani nazze mukwatamu wulira bulungi nnyo nazze mukwatamu yagambye bw'ati abatategedde statement yagambye bw'ati. How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru? Alright. Bebe Cool. Muganda wo Kyagulanyi yagambye o gwokozesezza a. Waliwo enjawulo wakati wa o babategeeza omuntu omu a bategeeza abantu abangi. Kati bw'obanga okola video sooka ofuna amakulu g'ennyukuta ezo n'okuvunulwa kwazo. Gwe wakozesezza ennyukuta y'Abaganda bonna. Kyagulanyi yakozesa ennyukuta y'Omuganda omu. Kitegeeza nti gwe wakoze ensobi nga tonneetegereza biki by'ogenda kwogera mu bufunze wayokyezza. Era bw'oba mu NRM yonna nga go basindise okwogera ku nsonga zino. Wattu ebiseera ebisinga nakugamba nga weebuze ku Zuwena nga tonnajja kukola live naye simanyi lwaki wagaana okwebuuza ku Zuwena kubanga waliwo ekitagatta era kansooke mmala okuddamu nkazannye bw'ati bwe yayogedde kankadde wano bulungi nnyo okawulire. How do you come and say nti Abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku Baganda oba buva ku Bannayuganda? Why is your topic always about Baganda? Alright. Mukulu Moses Sali eke Bebe Cool. Tuli mu politics tetuli mu kuyimba kubanga buli musiru asobola okuyimba. This is to remind you. Tuli mu politics nti buli musiru asobola tuli mu politics. Asana okwegendereza nnyo ng'oyogera n'abantu nga ne byogera abantu babitegeera. So si music industry nti buli musiru asobola okuva n'ajja n'ayimba nga takoze application kasita afuna piano n'afuna emizino microphone asobola okuyimba kubanga mu kuyimba tebakola application. Mu by'obufuzi oleta qualification zo ideology ne manifesto n'obulira abantu ne bakulonda. That's the difference between. So waliwo enjawulo wakati wa music ne politics. Tuli mu politics kati kansooke nkusomesa politics mu kulugoli okwotegeere. First and foremost, Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja Muganda. Robert Ssentamu ye president wa National Platform. National Platform kye kibiina ky'ebyobufuzi ekisinga amaanyi mu Buganda kye tuyita stronghold.
NRM National Reverse Movement oba National Reverse Movement stronghold yayo eri mu West. Ompulira bulungi nnyo. Kati waliwo kye tuyita swing states. Swing states bye bitundu ebibiina by'obufuzi gyebeera n'obuwagizi nga buli 5 ku 10 nga bongerezaako bwongereza. Ompulira bulungi nnyo. Kati Kyagulanyi Musajja Muganda National Platform kye kibiina ekisinga amaanyi mu Buganda. Ndowooza otegedde mu the difference between gw'ogamba tribalism. Njagala nakujjukiza obukulembeze bwonna obwa Uganda busalibwawo Buganda. Yensonga lwaki administration structures oba blocks zonna zisangibwa mu Buganda. Yensonga lwaki Buganda ye business district ya Uganda we wali main airport, we wali parliament, we wali courts of law, we wali buli kimu wekiri kye kitegeeza kye bayita Buganda. Ompulira bulungi Muganda wange ngera kusomesa lero otegeere. Bogamba nti Kyagulanyi muyakozesa tribal, that's not tribalism, no. Mu politics tulina stronghold. Buli kibiina ky'ebyobufuzi kirina stronghold areas wekyerisiza enkuuli. National Platform amakanda gay'amanene era woyina obuyinza buli Muganda nga nakikulembera Muganda. Ne National Reverse Movement erina amakanda gayo mu West. Ompulidde bulungi nnyo. Kati ebitundu bisigadde bye bayita swing state. Genda kugola Moses Bebekulu otekemu ekigambo swing state ojja kitegeera. Then otekemu ekigambo kye bayita stronghold areas of political parties. Nakyo kinnyonnyola okiteeke mu maaso ku kipapula. Gamba mutabani wo Sali oba muwalawo bakusomere bakugogolingira ebigayo bibiri. Kitula stronghold ne swing states babikusomese. Then olwokokomawo okole live onyonnyola abantu ekigambo kye kitwadde otegeeza mu kana akatambi. Ompulidde bulungi. Nze saze kuvuma nkola mu forensics otegeere. Kuba sina budde bukuvuma. Nkugambye gamba muwalawo oba mutabani wo Sali akunoonyeza kige kibata political strongholds areas, akunoonyeza n'ekiga kibata swing states. Nakyo akikunyonnyola okitegeere bulungi. Ogende okudda ku platform ng'osobola okunnyonnyola ebintu politically ono bino si byakuyimba. Ompulidde bulungi, bino si byakuyimba. Awo nvuddewo. Kati ensobi endala gye wakoze yiino wano. Wagenze n'ogamba nti ekintu eky'obulabe ennyo omuzungu kyakoze eri abaddugavu bakiyita TikTok. Naye omuntu yandiyagadde okubuuza bw'obadde oleeta omutwe gwo ng'oyogera ebigo bino byonna obyogeredde ku platform ki, ku social media platform ki, si TikTok. Weapon gy'ogamba nti nkyamu era abazungu bakola bibi okugikulyetinga ko wasinzidde okwogera ebigambo bino. Kati omuntu bwakubuuza bw'ogamba nti TikTok kyakulwanyisa kibi nnyo nenga gwe kennyini wakuteling light noyitane mukyala wo notandika okwogera ebigambo bino ng'okozesa TikTok, omuntu yandibadde akubuuza mu lunaku otegeramu essaawa mmeka, kubanga weapon gy'ogamba nti mbi ate gy'okozesa okuyisawo bakabo. Singa abadde ku Bukedde TV twandigambye etisoko omusajja adde ku Bukedde TV, yadde ku YouTube, yabadde ku Facebook, ne wabadde ku TikTok gy'oyita nti weapon mbi. Wano wenkubulizaamu mu lunaku otegeeramu essaawa mmeka, kubanga bw'ogamba ati ekintu kibi ne bakusanga ng'ate okikozesa kitegeeza nti gwe kennyini gwe oba oliko ekikyamu. Oli byayogedde bino. The worst weapon that has been created ever in this world is called TikTok. That is the mass destruction weapon that was created, and surprisingly, not even any bright white person or any bright black person could anticipate the dangers of TikTok. TikTok is as Americans went to Iraq pretending to look for weapons of mass destruction, a Chinese man was in America creating the weapon of mass destruction. Mukulu Bebekulu, nolwaliro kankutegeeze. TikTok is a Chinese app, C app y'Amerika.
app za America zimanyikiddwa omuli WhatsApp, omuli Facebook, omuli YouTube, omuli Instagram ne apps endala. TikTok app ya mu China goboga nti omuchina asinzira mu America okukola TikTok mukulu bobanga ojja okwogera kusoko kola research ero jene data amalo kutegeeza abantu ojja kwekuba golo bobanga ogamba nti TikTok weapon mbi nnyo njagala ogende kubukedde ku TV endala zonna oba ku Facebook oba ku kikuoba oyogera TikTok ogirike banga mbi nnyo kubanga ate giwakozeseza nange kwe kubuuza nti gwe mu lunaku otegeramu essaawa mmeka ate nabagambanga bwobanga otuuma amannya ofubanga nnyo okutuuma amannya oba okwetuuma amannya ng'omanyi kye gategeeza baakuyita bebekulu ekigambo bebe bw'ogenda n'okiteeka mu Gola Moses kijja kuwa meaning ddala ate ekigambo kulu bw'okiteeka mu Gola Moses kijja kuwa meaning kwata kulu kwate ne bebe ozigatte ojja tegeera ne musajja gwe weetuuma erinnya nga tomanyi ntegera yaalyo. Kankuyambeko wano katono nyuma ndabage video tugenda gikwata mpola. Ekigambo bebe bw'okiteeka mu Gola Moses kikuleetera baby omwana omuto. Bebe a noun, a very young child. Transition of bebe from a password of Portuguese English dictionary. Do you copy that? That means you are still young. Ochari muto ekigambo bebe bw'okiteeka mu Gola Moses kitegeeza baby. Baby is a noun, a very young child. Translation of bebe from a password Portuguese English dictionary. Bobanga wetuuma amannya osookanga n'omanya entege okyali bebe mu kulowooza n'embirowoozo ne mu nkola buli kimu fulani weeyita bebe kulu kati kankunoonyeza ekigambo kye bayita kulu. Osanga amannya n'ogejjako ne tutegeera entegera y'entuufu. Ekigambo kye bayita kulu kitegeeza a fairly low temperature, a fairly low temperature. Bw'obanga oli bebe oba baby, a definition of a younger child, ate ng'oli fairly low with the temperature. Mwetuuma amannya nga mmanyi enzivunula yaago, amannya gaabiri gakwatagana n'endowooza bw'ogazza mu Gola Moses. Obwongo obulina low temperature kubanga oli mwana muto, ye true definition y'amannya abiri bebe cool. Genda mu Gola Moses kwate simu yotekemu amanya bebe sokoli ofunye definition yalyo ogende kigambo cool ojja funa definition ya kitegeeza nti omutwe gwo n'omubiri gwo gulina embeera gye guyitamu ey'obunnyogovu nga temperature eri wansi gw'omwana gw'omuto bebe cool. Okitegedde bulungi olwaleero bw'obanga otuuma amannya oyawulanga muno omala okuma definition y'amannya mwabeetuma nickname. Ompulidde bulungi nnyo. Buli muntu kwata essimu yo saagala ogende mu buyampadde ebigere bitakwatagana. Kwata essimu yo otekemu ekigambo what is the meaning or definition of cool. Bajja kugamba a fairly low temperature. Teekamu ekigambo bebe nga bw'okiwulira erinnyire bwe riri. Bebe okiteekemu meaning a very young child, a transition of bebe from the password of Portuguese English dictionary. A fairly low temperature
yensonga lwaki ojja n'oyogera ng'omwana omuto n'obehavinga ng'omwana omuto n'oyogera ebintu nga tebikwatagana ng'empale ya Museveni nga tomaze kulowooza kubanga weetuuma amannya agatategeerekeka. Kati kankunnyonnyola ng'omuntu gw'ovuma. Kati kankunnyonnyola amannya g'omuntu gw'ovuma. Bw'oteeka erinnya Bobby Mugola Moses likugamba, despite its nickname vibe, the girl's name Bobby shines brighter on its own. It's typically used as a short form of Rabeta and has a roots in Old German. Bobby is blessed with ebisinga byonna ojja byesomera. Oyo Bobby, kyekigambo Bobby, kati kankuteremu wayini naye otegere meaning yaalyo, weetuumanga amannya ng'otegedde. Kankuteremu ekigambo wayini. Nagambye sigenda kuvuma, ngenda kusomesa kutwala mu forensics otegeere. Naye musiruwala nnyo nga mwetuuma amannya ge mutamanyi, ng'omanyira omusajja yeetuuma amannya nga my definition yaago. Tugenze ku wayini. Ekigambo wine buli omu akimanyi kubanga buli omu anywa wine. Si bwe kiri? Ne bakugamba an alcoholic drink made from fermented grapes juice. Fermented grapes juice. Okitegedde bulungi nnyo. Ne bakugamba ne bagati wine gyakoma obukadde, gyakoma okuwooma. Kyakula ni gyagenda akula. Watu jagenda afubo jagenda alinya afuna blessings amachuwalinga aloza kusonga zeggwanga buli omu amwagala era definition yaki ya wine ompulidde bulungi. Kati munnange mwetuuma amanya gwe ya bebe nkuwadde definition bwe mwagende ku simu yake bere sogo nti nze nabikugambye. Kwata esimu yo ginda bulungi ya buyonjo teekamu the meaning of bebe ogifuna okiteeka ebbali, oteekemu ekigambo kulu ofune meaning okiteeka ebbali, then okwate ekigambo Bobby ofune meaning yakyo, then okwane ekigambo wine ofune meaning yakyo. Bigato jattegera nti Katonda yali ayina ebintu byategeeza wakati w'abana abantu. Kati olyokoddemu omanyira abantu. Okitegedde bulungi munaye. Kati butuvaawo njagala abantu mufune enjawulo wakati w'ekitakambaga wakati w'epera n'entula. Omusajja oyo yafuna obutakkaanya ne mukyala we Zuwena. Najja natukubira akayimba agenze ng'akaabanga embaata netusirika. Naye tewali muntu yava kwogera Zuwena gyali anobedde. Zuwena yali anobedde wa president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ekintu ekyo president akyogerangako wantu wonna nti mukyala Bebe Cool era anobedde wa president ebbanga lyonna. Wabula bw'avuddeyo okutandika okwasaba omu ku baaliwo nakati bamanyi history Kabaya yatuwadde history. Kati mulyoke mufune wakati w'enjawulo w'omusajja oyo mutani wa Bidandi ne president wa Fumufuneja nti asobola n'okukuuma ekyama emyaka gyonna nga tegambye public. Naye ng'ono yavaayo okuleekana kubanga babulidde ekivunwa ky'amannya ge. Ono Kabaya sigenda mwogera kubanga lubale w'omulamu tasamirirwa. Gwa lutandise. Lwero bino kambi ogera okuyamba ku Bobby Wine kubanga tagenda bigamba Bebe Cool ate nga naliwo ng'ate bya ddala. Bebe Cool wagaye Bobby Wine mulalu. Naye ate oli kisiru nnyo. Olw'ensonga mugenda tusalirawo nno oba onaddamu okwogera oba taddamu asirikira ddala. Omwami ono Bebe Cool yayimba akayimba agenze. Mukazi we yanoba. Naye mukazi we bwe yanoba yanobera wa Bobby Wine emagere. Yamalayo omwezi mulamba. Yamuliisa
yamugulira engoye yamunywesa. Bebe Cool teyebazanga aye teyazisasula. Olwaleero luno gwayita omulalu. Njagala kubuuza Bebe Cool oba nammwe abatulaba. Muka Bebe Cool talina kika kye. Talina bantu be, talina bazadde be, lwaki yanobera emagere. N'ekirala ekyenjawulo ekyewuunyisa musajja ono singa asirikira ddala. Muka Bobi Wine bwe yabanga agenda okutambula ng'agenda mu shopping n'akubira bbaawe essimu ndi mugenda ku Garden City ku shopping. Naye naye mukwano gwange njagala mugulireyo ku ngoye. Bobi Wine ng'agamba kiri okke tewali buzibu. N'amugulira engoye. N'amuliisa omwami omukyalo oyo. Yanoba n'abaana aba basatu. Olwaleero Bebe Cool yagamba Bobi Wine mulalu. Kimala ekyo kati mutusalirewo. Gwe Sendi wagambye akayimba tekakunyumira. Tekakunyumira. Kati Sendi kankuweemu naawe katono nnyo. Kabaya. Kablaza totegana Sendi mondekere. Wabula njagala Sendi eddemu akola ensobi emu. Alumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Sendi oba olina muganda we gwe bayita Chris nga wa NRM akola mu state wa NRM. Sendi ddamu akola ensobi olumbe Kyagulanyi. Benjo teeka mu lugambo lwange kw'olwo lunaku bane mujja kunsonyiwa kubanga ono yaba yalutinkudde. Balina kapodia muka bakolerako olugambo bonga bo. Nange Sendi ludamu okulumba president nja kujja nkola olugambo naye abantu bonna be nayogerako mu lugambo lunaafulumya ng'omaze okumanyira president. Abantu abo nja kusooka mbeetondere nga ngenda obbalabisa. Naye okusinga obungi bonna bakazi ate ba celebrities. Kati mukulu genda mpola Sendi okuva ku Pride Band, Cardi's Band ne band endala zonna abakazi abo bali public figures singa onoddamu okumanya nja kujja mukola olugambo mwagala nnyo okulabisa bannamu nja kujja nkole video wano ensi ejja kutya. Gwe sente ezikuvumisa Kyagulanyi ziyita muganda mu Chris wa NRM kubanga akola mu state omwo. Kati gojja kuddamu manyire president tulaba nti mwagala nnyo okwogera ku bantu nja kwogerako naye ate abajja okusinga okulumwa ndwaki tewasirise be bantu abo besaagala kwogerako naye ng'ate singa onompaliriza nja kukulagirako bwereere. Owulira bulungi nja kukulagirako bwereere. In fact amena okukwata eno mwakayivu yange bemba saabijjamu manyi tusirika for reason nti tubamanyi ne tusirika gwe nkugambye ddamu omanyire Kyagulanyi bennyini abantu bebajja okubira sobaga tuwati nkudo otajja kumaliriza kuba ffe tulina bwino na tubeera naye nyinza okuba video zaina zijjamu nja kuddamu nze retrieving zikomewo kuba kati wano solado zazifuna naye nja zinoonya bano sisobola zifuna kati nja zinoonya naye nga nkulabula koddamu okumanyira Kyagulanyi nja kujja nkole video ne bonna be nateeka mu video eyo kijja baluma nnyo nsobola n'obattira obufumbo bwabwe saa zino gye bali beemanyi bulungi nnyo. Ompulya bulungi nnyo kati genda mpola ng'omanyira Kyagulanyi yogera ebirungi NRM byekoze va ku Kyagulanyi ate n'ekirala njala kutegeeza Sendi ku myaka gy'olina n'ebizibu by'olina wandibadde ofa nnyo okutegeka okuziikako kubanga muzeeyi kyansi tokyalina budde buli awo bw'amaanyi nnyo okusinziira ku likolize nafunye. Muzeeyi kyansi tokyalina myaka giri mingi nnyo mu nsi wandibadde otegeka okuziikako naye ate fane ennafu ne bagenda okuziika ettaka mwalitunda ne mukulu w'ekibuuka Andrew Benoni eryenda kawuka kale bagenda baziika oba mu paaka empya simanyi naye nga gosiro nja bifuna very soon nja kebera musimu obudde bwa bw'eddembe naye nga nkulabuliddewo n'egamba bw'omanyi byewakolanga ku Pride Corner, Pride Band, Cardi's Band ne bandi zendala nja kukulabisa ojja kutegeera. Nja kukulabisa ojja kutegeera.
Bijambo mpola ng'ovuga akagaaliko. Okitegedde bulungi. Katika tugende ku bamasheke. Kamala okudde mu akaivu yange wali tugende mu bamasheke wenjagala okutandikira. Bamasheke mbalamusizaako ne bannaddini balamusizaako kansubenti buli bulungi. Atuyita ku mitimbagano okwo nga mulimu abawulira eddiini ya nabbi bamulira eddiini ya Allah bulungi nnyo nga tetulina buzibu. Naffe tetulina buzibu ku muntu yenna atalumbye enkyukakyuka era atalumbye pulezidenti waffe. Wabula buli masheke yenna ajja okulumba president of national platform. Munnange tukimanyi bulungi ambuli ba state operatives nga Justin Mbadde muluddewo okwenjayo. Kati Sheikh Bossa ne banno abafaanagana nga gwe njala bategeeza nti buli okkiriza okujja amazina g'enkima kkiriza emikira gikooneko gitya. Constitution ya Uganda etugamba akawaayira kasooka nti amaanyi gali mu bantu n'obuyinza buli mu bantu. N'okukyusa gavumenti abantu bajenyingiramu gikyusa ensonga lwaki tuva mu myaka etaano tugenda mu kulonda. Naye mwogere ebigambo bingi nga mbyogerera president. Taya bagamba omwaka gumu wagenda ko bajjeko mu 7 years maybe kibi. Kansoke nkulya Sheikh. Lwaki tosaalira mu makaago n'osaazisa famire mukazi wo n'abaana abatono bo. Lwaki ogenda mu muzikiti wali abantu abangi. Kubanga oli mukulembeze oyagala kulaga bukulembeze na kuwulira abantu gwosinga okutegeera Allah. Wandibadde okikolera mu makaago. Ekikutwala mu muzikiti kwe kuba nti ojja kubuulira abantu abangi era obakulemberemu okubalaga Allah ekifaananyi kituufu ky'okwagala gye kiri naye gyali sawa zino. Robert Kyagulanyi Center mutasobola kujjako Museveni nga yo omuntu ogu. It's a joint effort of all Ugandans. Nga naawe mwoli. Gwe sheikh, gwe pastor, gwe father. Temuddamu kudimandinga Robert Kyagulanyi Center mu single-handedly kujjako Museveni. It is a collective responsibility of all Ugandans who are yearning for change. Ne Museveni teyagenda yekka mu nsiko. Yasooka n'akuŋŋaanya 27 oluvannyuma n'afuna 10,000 ez'Abaganda. Sowing the fake mustard seed, Museveni yabagambako nti yayingira mu ntalo ng'ali bwomu. Yalina okuŋŋaanya banne bagende mu nsiko. Kyagulanyi agezezzaako okuŋŋaanya bannabyabufuzi kumbe zonna nkwezenge oyagala yeetuge. Bible takiriza munkwe ku Ruhande takiriza munkwe. Lwaki temukondeminga abali ku ludda oluvuganya abalina Museveni abaleesereza omuwa omusolo baga miliyoni 10 tekuli masheke yonna yavuddeyo kondeminga ssente zaaweereddwa abasajja bannabyabufuzi. Removing power or removing a dictator, it's a collective responsibility of all Ugandans who are running for change, not Robert Kyagulanyi Center. Himself, he had made it loud and clear that he is more interested than ever to remove Museveni, as long as he has the backup of the people. Gwenga gwe wali okoze buvunaanyizibwa kingaga Omunnayuganda okwegatta ku nkyukakyuka oba okulabisa Museveni nti mukyamu oba okuvumira ebikolwa Museveni byakola. Kyagulanyi baga nti avudde ebyobufuzi olwaleero buli kimu akikoze kitakolebwanga ku bantu bonna. Toyina kyomubanja naawe olina obulimaawo obu n'engala byegi n'amagulu aga n'emikono egi naawe osobola okutandika olenoga ne Museveni mweŋŋanzeemu n'otegeera kye bayita okukulembera abakulu abantu. Gula omuzikiti gukulema okukulembera n'ogugulira amadinisa n'otegeeza abaddu ba Allah basonde ssente z'obutebe n'ez'emikeeka. Lwaki tobigula ggwe ng'omuntu? Tebayo omuntu yenna akugamba mu nsi yonna Kyagulanyi ayagala okujjako Museveni. Gwe akugamba okozeewo ki? It is a collective responsibility of all Ugandans who are yearning for change to remove Museveni, not Robert Kyagulanyi Center mu single-handedly. It is impossible. Tekisoboka. Kisoboka ffenna tukwatiddewo ffenna kye tukola. Mpulira bulungi nnyo ffenna kye tukola. Kuba ne Museveni yakuŋŋaanya 27 oluvannyuma basigadde bonna bamwegattako. Gwe okozeewo ki Masheeka
pastor okozeewo ki, reverend okozeewo ki, omusumba okozeewo ki, kikye mukoze mmwe. Okitegedde bulungi, tebayo muntu yeneddamu okukola ekibooziboozi ng'omusajja atugajjako Museveni mwezi gumu mwaka gumu nno. Omusajja yakola structures zonna nga bwe zirina okukolebwa. Abantu bonna ne beetunde wa Museveni. Right now bali bagala kibiina kimenyamu, era abali mu kibiina bakwatisiza ba bodyguard bakwatisa abaana. Oyagala akole ki? Gwomusumba ali eyo, nawe omuntu yeewunzisaaga nti Kyagulanyi alemedde okujjako Museveni, gw'omuggyako ddi? Oba gwe gwanga balikyuka tofunamu. Ekisinga okunnuma, ffe tuli ku wanted list, nga batukwatirako batutta. Naye oyo Sheikh Atokomoka omugambo yasinga okwagala enkyukakyuka. Bw'aba tajagala yasinga obutaagala Museveni ave kubanga amanyi yatunda ettaka ly'omuzikiti. Ayina bwe yaffera ssente za hijja, yaffera ssente z'omuzikiti, yayagala bak'abasajja, ayina bwe yabba nga singa gavumenti ekyuka is going to be answerable for some questions under the courts of law. Balina ku side ezi waliwo abaagala gavumenti eveeko nga tayagala kukola kintu kyonna, alinze bulinze to celebrate. What is your responsibility? Waliwo atayagala gavumenti eveeko ng'ate omubuuza ebibuuzo olw'emisango gye bamuggulako, wabula ng'atuula n'agamba nti yabuulira abasiraamu, yabuulira abalokole, yabuulira abaseveniside, yabuulira abakatuliki, yabuulira abaprotestanti, yabuulira abaorthodox, naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti naye mufere mulwadde. Mubakomredi mwenna bali ku social media abakomenti nga basharinga temwagala change. Abantu abaagala change batudde bali bati. Ngire baga nti gavumenti ekyuse Kyagulanyi agitu be basooka okucelebratinga. Be basooka okucelebratinga. Wano mwenna mumanyi netball, mumanyi football. Oli abeera mu kisaraga gwe wakyo omupiira to oyo tamanyina kusiba mupiira bagumuwa gusibe mu kisaawo. Oyo tamanyi kuba cross bakuwa omupiira ogwo okube cross. Bakuwa omupiira ogwo one on one kipa omutebe bakuwa penalty ogitebe. Tosobola. Naye gw'osinga n'omulango omusajja akubye omupiira neyeekanga bw'ati. N'omugambo papa ki? Si gw'oli mu kintu kiri. Omuntu ali mu kintu kiri amanyi obuzibu bwakyo. Okitegeera? Kino kibagamba abantu abasinga okwagala enkyukakyuka be basinga obungi naye wano tebaagala kulaga kubanga batyo bakuba embooko okoona bizinensi zaabwe okufiira ebintu abantu tebaagala musibe baagala kudda Uganda baliye bakomewo nenga baagala enkyukakyuka obangi be basinga obungi. Ffe ne tusanfesi zaffe ne tuwogera buli ku makya n'olweggulo naye nga tuli presenting abantu bangi abasirise. Kati banadini bamasheke okukyusa gavumenti buvunaanyizibwa buli muntu yenna. Kati nakino kankibagambe, sheke nga tonnagenda mimbali kwata njogezi b'omuzindaalo okoole alla gyali, njagala osooka weefumitirizeemu okwate omutwe ogwo weebuuze alla bannayuganda bategera lunaku ki? Lwaki? Uganda tuli obukadde 49 n'obutundutundu obugwamu. Lwaki abalonzi bali obukadde 18 abeewandiisiza? Lwaki ku lunaku lw'okulonda abalonzi obukadde 7 we bulonda? Ku bukadde 49 oda oli muzikiti oli mu church tuli milioni 49 plus. Abewandiise okulonda bali milioni almost 19. Ku lunaku lw'okulonda wakibalonda milioni 7 8 kinene nnyo. Lwaki 8? Kati kankula no simple calculations.
kubanga buli muna Uganda weze myaka 18 ali eligible to vote okulonda. Kakole wano calculations entonotono. Obukadde 49 minus obukadde 8. Kitegeeza bana Uganda obukadde 49. Sibo kiri biye. Jacob kadde 8 obulonda. Kitegeeza obukadde 4 tebulonda. Lwaki tebulonda? Nga they are eligible to vote. Gwe sieka lyo tudde kuno kyebuuza. Era wobuliza Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki tajjako Museveni. Nga the biggest number of Ugandans, they yearning for change, but they are not eligible. They can't participate in elections. And even the 80 millions, not all of them that they go and vote on that voting day. Simple mathematics, simple calculation. 3 million na mwenda. Wabula abalonzi abewandiisa bali milioni 18 ne bobuuza electoral commission 19 bolunaku lw'okulonda balonda milioni 87 endala ziri ludda wa where are they? Kati kuzino milioni 8 kankumenyeremu. Milioni ezigoberera results ezivudde mu kulonda. Okwetola eggwanga lina babeera milioni 2 zokka. Milioni 6 buli muntu mala okulonda. Tayagala kumanya biki ebyazzeeko, tayagala kumanya. Ly'eggwanga lye tulimu. So, sagalo jokole statement nga kyogerako tokimanyi nga tomaze kukola kunoonyeza ne kye tuliko. Ompulira bulungi nnyo. Ate olunaku olwo mbanga mwogera ebintu ebisinga byonna mbikwase Katonda. Tobyeteekako gwe ng'omuntu. Weebuuze ebibuuzo omala obikwase Katonda kuba Katonda gulawo gw'osinza oba gw'okoola tomumanyi naye yakumanyi. Lwaki akumanyi? Kubanga yakutondole mu kifaananyi kye yakwomuka n'obussa. So buli munnabyabufuzi, buli munnabyabusuubuzi, abamasheeki mwenna bannaddiini bifo nga tonnakwata muzindaalo kukonda eminga nkyukakyuka naabute bagikutte. Gwe buvunaanyizibwa bwo ki? Gwe buvunaanyizibwa bwo ki nga masheeki? Oyogera kulwanirira ddembe? Oyogera kulwanirira ssente z'omuwombe busolo ezibbibwa? Olwanirira ddembe ly'abantu abanyigirizibwa? Olwanirirwa kutta abantu abattibwa? Oba olwanirira abantu bagoba ku mataka? Lwaki abantu bagoba ku kyogoyanga bitundu by'omwali emizikiti bagoba abantu ku mataka? Amataka g'Obuyisiraamu gonna gatundiddwa. Bamasheeke bawambira ku makyalo ne battibwa. Okimanyi nti mu kkomerero zira n'ekitalya ebitundu 45 ku buli 10 abantu bali bonna basiraamu ate nga Baganda. Nga sirabangayo masheeke yennaku mwagenze kulambula babasiraamu bali mu makomero ago naye nga n'emisango gye bavuna tekuluwadde guliko muto n'amagulu. President n'ekibiina kya National Platform buli luvannyuma lwa mwezi bagenda balambula abasibe baabwe. Gwe sheeke wali okutteko amagandula go n'ogenda olambula ba addu ba Allah bali mu makomero Abaganda Abayisiraamu nga basibwa bintu bitategeerekeka. Mulekerawo enkwezenge. Ladies and gentlemen, my name. Kati for reference, Sam Kutesa waliwo embalaze nti yagenda Germany bamujjanja emyezi 6. Neebaza Katonda omujjanja bamubuuza nti bwe yali ejjanjabwa yajjanjibwa mu church oba ajjanjibwa mu ddwaliro. Lwaki bwe yavudde Germany yazimbye church
ennene nga bombi bwina atazimba ddwaliro. Naye waliwo omusajja Mungereza yali tourist yali azze mu Uganda ng'agenza okulya kasente ke bamuyita Samuel Leeds n'afuna obuvune ng'ali ejjinja. Samuel Leeds nga eyajja okulya obulamu yalaba ekizibu ekyali lwe baamutwala mu ddwaliro. Bwe baamujjanjabako naawo naki yakola yagamba nti kantekewo ekyokulabirako n'azimba eddwaliro ejjinja. Naye gwe ovudde e Germany mwe muli mu gavumenti munasereza omuwa omusolo bakujjanjabidde Germany emyezi 6 ng'ekitono nnyo kati baneka mbabulire okubeera mu Europe okujjanjaba ng'ozze ku programu za kansa w'ensigo ekitono nnyo abasajja baspendinga wakati wa $10 ku 200 bwe bukadde 7 oba mukadde 7 oba 8 buli lunaku emyezi 6 za sentimeka kabe nga baziwana ettake. Naye Samuel Leeds bwe yafuna obuzibu ng'ali jjinja yagamba no wadde simu na Uganda kandeke nga mbazimbidde eddwaliro huyo. Ladies and gentlemen, my name is the Madman. We are in Jinja, Samuel Leeds Ward. This has been the story of the day. A gentleman, a tourist from the UK, an investor who visited Uganda, probably got injured somewhere, accidents, you know them. He was bedridden in Jinja Hospital. The guy decided, according to the situations he found in the hospital, he decided to donate a full ward of 64 beds, or fully operating. Today, we are going to look around it, how this man has donated a very big serious thing, commissioned by Dr. Ruth Acheng, just of recent, a few days ago. Come close, cameraman. So this is the building which has been trending. When you're on Twitter, you may think it's a small building. Guys, this is a very big building. Instead of the guy using his 1 billion to buy a Lamborghini, he decided to use his 1 billion to save lives of Ugandans. Just imagine how many people are going to be treated here. How many Ugandans are going to be saved. So this is the goodness of tourists. Really, I'm so impressed. I had to come from Kampala to just come and cover this story and showcase how tourism will change Uganda. Someone came as a tourist, turned to a businessman, then later on, he is giving something big to the country. Wow. Samuel Leeds, we really thank you so much. Whoever brought you to Uganda, I wish you could be having more visitors like him. So guys, if you see just in tourism, tourism is the way to go. Just imagine, the route was tourism. From the waterfalls, being bedridden for 10 days, then we come up with something of this kind. Tomorrow, we shall unveil this inside, and we see the state of the art. All right. Oyani, Oye Samuel. See Samuel. Mungereza. Ulira sero bihoga and educate bihogo. Oli Samuel. Bamo janjabira 10 good days. Samuel Mungereza ngali jinja ngafunya accident jinja ngageze kutua. Samuel Leeds bamujjanjabira jinja ngafunye biwundu bwe yasooka nagamba sijja kulekera abantu kamba zimbire eddwaliro kati wulira sero bihogo ali educate bihogo eyamali emyezi 6 e Germany. In November of 2022, I was diagnosed with cancer of the throat, and I underwent chemo and physiotherapy, chemo and radiotherapy. And I stayed in Germany for 6 months. And I recovered. When I got up out of that nasty experience, I promised God and myself that I will build in my church in this body. Here you set a cow and educate what? And educate a cow mu system eyabihogo beba abantu baffe. Bino byastuddeyo seriti bahabulwa Nyandwe n'agenda n'aggulawo church. Museveni opens a church built by Sam Kutesa after surviving cancer throat. While Samuel Leeds
He made accident in Jinja, and he was treated for 10 days. Then after those 10 days, he decided to donate a full ward of 65 medical beds to patients in the Jinja area where he made the accident. Wabulu ono ye bwe yavudde Germany mu ddwaliro yazze kuzimba church, azimbe church, azimbire Mukama church kwa Mukama yamuwonye. Ndombuuza baade bakujjanjabira mu church e Germany. Sell bihogo and educate bihogo. Bana abantu obwongo bwante. Kubanga they have money at their disposal. Sente zino ziva waluddawa. Ziva sente ku sente za muwa musolo ezammwe. Kubanga bo tebaagala kumanya bo batebakola ebintu byabwe. Kati kyovola bantu balwana okukuuka ejjembe obutava mu buyinza bakimanyi bulungi nnyo. Waliwo ebibuuzo balina okuddamu ng'obudde butuuse. Kati lindako. Abasinga obungi akatambi kano temwakalabye. Bakomredi baffe abakwatibwa mu bitundu ebyenjawulo batwalibwa makomera. Wattu batuluguza wansusu omuli okusiyagibwa, okukubibwa, n'okuteekebwamu obutayimbwa mu bitundu byabwe ebyekyama, naye nga bino byonna ebintu eryabyogerako kabere munnaddiini. Akatambi kano mwalabyeko akannambooze naye kati kamba wettuwa yonna mugirabye yabadde eddakiika almost 4. Wuliriza bulungi nnyo. We shall stop here. The press team. No problem. I will clear one of the Bandizi team. And then the press team, unless you have written instructions from CGP. You are finding. Thank you. Don't get worried. The General Court Martial on 31st January of this year, the Supreme Court said you have got no jurisdiction over civilians. In fact, the General Court Martial is not meant to be a court. Why are these people still being held in jail? And yet the Supreme Court said the General Court Martial has got no authority and jurisdiction over them. Akatuli adobozi lyaba basanze monda abanja babonabona kyewunyisa nti bo bagambye nti bangi be basangayo ngebyabakwasa bijweteke babavunana naye abasibe bano bongedde n'okuba nti wakati w'okubakwata babatulugunya ekigambo ky'okutulugunya abasibe kivuddeyo nnyo oba oli awo mu bubaka bwabwe twagala okuvumirira ebikolwa ebitulugunya abantu nga bakwatibwa kubanga bonna batuwadde testimone zaabwe nga batulugunyizibwa olinaga bamusonseka akuuma mu kabine no wansi obanaga bamutulugunya ebifo bye ebyekyama abalabagaye balina ebisago ne tebabakiriza kweyambula n'amakomera nago bagameshoninzeka ensonga ti omusibe oba omusibe emyaka 4 lwaki omwa uniform mu myaka 5 oyagania uniform yange batugabire nti babazizaayo lwampaka ne babawona uniform ez'abalala bajje batulabe ekyo kibi
abamakomera tubagamba nammwe uniform za omusibe wa musibye emyaka 5 namwe muberewa katosobola kwambala lugoye lumu emyaka 5 myaka 10 oyina agamba olugoye lwakutukanya lugwalawo ku mubiri gwe talina wakyusiza so kyalinaku nnyo nawe kitwanga okubira abamakomera abasibe kasa omusibe okusuka mu wiiki mukyusize ku ngoye mweyo ku lugoye olulala naye nga twewaddeyo okuba nti tutuse eddoboozi lyabwe tusaze munda n'okwongera okukowola buli akwatibwako kibi nnyo okutulugunya abantu kibi nnyo okuvunaana abantu olw'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi so nga amateeka gakkiriza abantu okuba n'endowooza zaabwe ez'ebyobufuzi. Ozabitegedde ebintu ebyo kati olwaleero abantu bangi bambuuza ekibuuzo kino wansi njalambawe answer naye nga answer yange nganza omuntu eno endowooza yange munkubira amasimu ne mumbuuza lwaki ba MP baffe tebava mu paliamenti ne beekalakaasa ku nsonga z'okuba nti babanja abasibi baffe ne bava mu paliamenti ne ku biteeso ebimu nange ne mbagamba nti abantu abo abasinga obungi okubeera MP mulimu gwabwe nga gwe boyina omulimu ogugwo ogw'okusuubula nabo gy'emirimu gyabwe era lwatagenze mu paliamenti aba takoze kyekyenjawulo ekiri wakati w'abannabyabufuzi n'abakulembeze kyovula nti abasajja bano bonna nabo babadde mu paliamenti emyaka 20 alwana nyaddeyo kubanga ogwo mulimu gwe so si nti buweereza mulimu gwe yensonga bainvestinga mu sente nyingi nnyo ng'asuubira zifuna nga gwe bonoogenda n'osuubudde enkoko zo n'ozitunda ofunemu agoba nabano bagenda mu paliamenti nga bagenze ku mulimu kukola kufunayo sente zaabwe zibainvestinga so si ku lw'abantu. Okitegedde bulungi nnyo be bannabyabufuzi so kizibu nnyo ekyokugatagenda genda mu paliamenti kubanga ogwo muki ogwo mulimu gwe kyobula nti abasinga obungi bwe bamuwangula mu kalulu toddamu muwulirako ebyenfuna ebikyankalana banka emutwala ebintu babitutte kubanga yalozinga source of income yali abeera mu paliamenti kati bwe tuba tulina abakulembeze bwe batyo mu ggwanga nga bo omulimu gwabwe gwakubeera mu paliamenti ng'omulimu kikyosuubira Museveni kyasobola bakozesa era abo basuubire nti bagenda kukayanya Museveni nti free all political prisoners gobadde okimanyi nti kuno ku social media platform mmwe bacomrade aboogera ensonga zino buli lunaku ng'odebate mweyogera ensonga zino osinga MP abantu go balonda mu constituency number kubanga go on daily basis otekako data no discussinga issues noyogera ku basibe noyogera ku tulugunyizibwa mu ggwanga okubbibwa kw'ensimbi n'obulya bice by'okulonda baana bagenda okwesimbawo lwaki mulina okwesimbawo ne musomesa protest vote kubanga mmwe abalina obuyinza obutuufu mwagala mubeerewo bana basigadde bona ba MP nze tebakyandya era nabagamba mu siri kyalina appetite ya MP yenna ekyo nakibagambirawo reason being tebalina kye batuyambye lwaki tebatuyambye mu system eyakatuubagiro ng'azina n'owenkufu essaawa zino buli MP ekitonye nnyo yandibadde ayina ejje ezibize liri mu bantu 15 nga lyo likola donke waaka buli MP ekitonye yandibadde ayina abantu 10 nga tebamanyikiddwa nga bakola kye tuyita donke waaka underground donke waaka bemba mwagamba nti mwagale buli MP yandibadde ayina abantu ekitona nnyo 10 nga bakola underground donke waaka ku constituency ne ku national level bw'ogatta abantu 10 abo ng'abantu abo balina ku musalago gwa parliament muno baafuna emitwalo 2 omwezi abantu 10 ze setemeka bwe bukadde 2 ku ssente zo ng'abaana bano bakola underground donke waaka muno omuli abantu abavuma president nga bali ku ground abo gwe tebamuyiwa mannyo tasobola kuddamu kumanyira president abawamba abaana nga mmanyi bali
bakwata kogo ne bamunyiga nga teri abamanyi oyo tubana agenda nabo bennyini batandika okufuna fear nti ebintu biri yaddala kati buli MP wandibadde olina abantu 10 nga bakola underground donke waka nti ani avuma president avuma ali mu kitundu guli bamuyita gundi abaana kumba basobola okulekinga omuntu oyo for 5 to 6 days ne babako bamukwa ne bamusomesa leso tayinza kuddamu kumanyira president tasobola nawe bawamba abaana abantu 10 buli MP nga alina abantu 10 nga tebamanyikiddwa wabula ng'omulimu gwabwe gwa kiriyalinga nakubatolinga bonna abantu abali mu constituency ne mu Uganda abakola obukyamu eri bannankyukakyuka Museveni yakolanga atya bino byenjogera sima buli Museveni byakolanga kyovula tubyogera kate ng'omusizi agula Siyani we are copying from his book tulina okukyusa approach ne tactics buli MP wandibadde olina abaana 10 nga bakola underground donke waka ya cleaning and forwarding kukyalo bakubako omuntu wagu oyo abakwata abaana sigire etambula nti ebintu bikaye bantu bakyakwatika nga mutandika okufuna ku buweerero kiringa omubbi bwe bakwatanga ababbi ku kyalo bamukubako obuli omu bipiira ekyo ekyalo ababbi baavangako tebaddanga. That's the system. Kino nkikunnyonnyola waliwo ebyalo nga ababbi baabyenenya tebakyabbako wano nga system yayita omubbi yenna gwe bakwatira ekkubira poliisi bakuteeka epiira bakumako omuliro poliisi ekimagumba teri babbi badda ku kyalo okwo. Nakuno ku social media abantu abawamba abantu bajja ne bakola live nga mubamanyi nti bafuma president be balekinga abaana bakwate ng'atambula ng'atambuza bigereta nadde akamotoka wakiri wanne masocha akamotoka ke bwanne basikuma kakayumba k'omuliro n'amanya nti bintu biri fucking serious kati bikyuseemu ne kati bakwata ba comrade abakwata mbamanyi n'omulanga ali Masaka atambula ne kamera bamoga nti oyo yakwasa banuwa mutwe yakwasa ba edi mutwe oyo yakwasa akireo kivumbi ngali ne kamera kuba oluyi agenda okuddamu okutegera ngali nnyendo mayoni ng'oyo yawedde tasobola kuddamu wadde kola kintu kyonna koyo mpuga takyava mu kuziika koyo abedi wana katakyava mu kuziika ngwateeka muno wente batakyava mu kuziika essaawa zino buli muntu yenna afuuse omuziziko mu struggle wano mu Buganda yandibadde akolebwako ng'obuyinza obulagira ne bamanya nti kati ebintu biri fucking serious bikyuseemu bugoloza kidamulira akola eggaali damulira agenda mu ghetto n'akuliyetinga structure za ghetto kikyakola to attacking a national platform. Lwaki bateekawo eggaali ezo zirumba abaana baffe kubanga bakimanyi nti baagala tutiisatiisa nako tuwamba lwaki mwe temukola kye bakola n'osanga MP nga talina kyasobola kukola mu olamu bwe tulina okukyusa tactics n'okubeera active mu bintu ebimu n'osanga omuntu ng'ali ku social media buli lunaku akeera ku Kyagulanyi n'amuvuma nga mulabako ne mujjaamu n'akayumba ke mukamanyi nejjali ekigere kyente mumanyi oyo bo nga bawamba abaana baffe ne batulugunya video ewedde tusinkane ku Lwokusatu.